Endobeso. Kugenda mu mukaaga tifama ekintu eky'omuziki. Endobeso. Waliwo kuweereza wano ka voice note. Suuta no mwami Mukunja nze bampita mwami ndi walana kati nga wonna kunyonyoddemu nina ew'omusawo gye nagenda nembaako ebintu bye mugamba nkolere kuba nali njagala obugagga nange mbeereko bulungi ng'abantu abalala mukazi wange anjagale namusaba ebintu byali bingi byabankolera naye nga byonna bwe namugamba abikole mukulu Mukunja nkubuulya n'olulibwako no mbeera yemu gye nkyali muteri kyakola tewali kyabawo tewali kyakyuka mwaka mulamba kati Mukunja nabbe nga bwe nagikuwadde mbadde nsaba omundobeseze manye amazima oba musawo mutuufu oba mufere nyanza nyuma Mukunja kwendi mpuliriza kangende kyayogera obugagga nembasawo babulino nayo oba olina kukola anti bibuzaabuza waliwo akeera n'ayingira ssabo musima mbeere niwabeerawo akeera n'ayingira olusuku n'akola n'ayunja amatooke ge n'afuna ebisima kati kankubuulira obugagga nakatwa ngenda kukubuulira nti obugagga olina kubwekolera tobunoonya wantu wonna naye wali owuliddeyo omuntu ng'agamba nti okukola ennyo si bwe bugagga anti kati era tojja kwetuulako olina okubaako kyokola munafu yabigamba Hello? Abusebo. Jajja. Ani unampita jajja tamanyi manya gange. Bamulowooza bannai. Buli bwe bonaasanga bwe bonampita nze ntambula ndi jajja buli bwe sina manya gange. Bannai sagala tekummanyiira. Jajja mbadde nze nina kye njagala onnyambe. Sebo. Nina amanya gange. Bw'oba oyagala kwogera nange jajja tambeera ku mutwe. Atuulako butuuza ajja buzzi n'akola omulimu gwe n'agenda. Kati jajja gwani? Tomanyi na manya nedda jajja Katabalwa sagala kunkubira masimu mpita jajja ndi jajjawo waawa onaddamu n'onkubira n'ompita amanya gange nja kwogera naawe ngawo bannange ene endobeso Katabalwa Hello? Katabalwa? Ani kuyita Katabalwa ng'ayinga ayita akatigungu banne. Muntu okukitiibwa. Nekitawo omuyita bw'otyo Katabalwa wenna otadde buti. Toyinza kumpitako mitta Katabalwa. Mwami Katabalwa? Kati wadde ogamba otya? Munnange nkukubidde kuba nzize mu bubi ndowooza nsobezzaamu nsaba bansonyiwe. Obadde onzigyeko nga genda nakujja ku muntu omala gayita Katabalwa. Olisulawo ne libyabyatala n'okubyabyatala nga tosobola kugambako Mr. Katabalwa. Mwami Katabalwa? Ninamu obuzibuzibu. Ate bangambye gwe oyinza okuntaasa. Buzibu ki? Waliwo omusajja nkwanira mukazi wange. Abo buzibu busono nnyo eno obwo tunazaako bunaza. Kati nga bangambye gwe osobola okunkolerako naye simanyi oba nkusanga wawookolera. Ebyange biggwa kati nga bw'okubye essimu n'ompa n'ekitiibwa ombuulira bubuulizi bajjajja nimbakoowoola kati obanga ojja kutuukiriza bye njagala. Ati njagala era bw'oba onkoleddeko ebyoyagala nja bituukiriza. Oli mweteefuteefu okumpa bye njagala. Sebo. Mbayite boogereko naabwe. Mukyala wo muluddeko naye mbaddeko naye. Emyaka ng'emeka? Myaka nga 6. Kale kanjo ndabe. Ozukulu badugamba otya? Obadde ogamba otya? Bajjajja baagala kwogera naawe. Bajjajja?
obadde ogamba otya muzzukulu yangu tulina budde anti nina omuntu anjagalira mukazi wange omusajja oyo mbadde njagala tulabe engeri gye tumukolako. mulaba je mu face yange mulaba munene musajja munene mulaba musajja munene atera okumumanyira naye kingenda okukola gojo ogenda kunyongera n'akasimu. Bamuyita ni jjajja erinnya ndaba lijja naye liribula naye badde njagala mukwatemu owulira ogiseemu kifaalu wakati ku bino bibiri njagala olondeko kimu muzzukulu omuyisaamu kifaalu oba omusindikira omukwata bitundu bye ebyetama n'embimezaamu obuti n'atambula nga bumufumita. Kakati tukole tutyamu esalawo oyagala mumukole nti mbadde oba kifaalu okwagalidde omukazi abadde asaana kiga kinene nnyo kubanga kifaalu yezeesobola omukuba n'afulumamu ate ng'ali mubeerere mu kiyigo muyiseemu kifaalu addukadde mu lujja yekalakase ng'alina bukunya ng'ensi mulaba olaba otya tekikola naye kino eky'obusajja tukireke otidde bwetu tebetukola kati kale kaŋŋende nekifaalu naye kati kifaalu njalamu kati bwayingirira ekigo kuba ntera omulaba nga yeyingiza ekigo mulaba oke muyiseeko kifaalu ajje ng'asansabaga ng'ali bukunya jjajja atambule mu bantu ng'ali bukunya bamulabe ategeere n'ekyo kitabalira ku mukyala bo bakirabe n'abaana bato bakirabe. Nze ndabanga ekijja okwesittaza abantu leka bategeere nti nno omuntu bw'aba tebamanyira mukazi we tebamumanyira kakati kyo leka ku ssimu yange emitwalo 2 mangu kati tumutandikeko kale jjajja yangu ya sente zigwe ku ssimu siraba message sigiwulira ojagala jjajja olina essimu yaawo nteekeko kati yangu yasuulako nze message njiraba mangu ate yangu yabajjajja bayinza okunyita naawe ne bakwata katabalwa wangi naye yangu yabangi yogera mangu bajjajja bo baagala sente ate nga waŋŋanyi kati jjajja yaliwa katabalwa yaliwa bwe mpita katabalwa oyitaba bwe mpita jjajja oyitaba yangu ya sente bajjajja baagala ziizo zitaddeko nga message sigiraba mulenzi manyira kukwatemu nkunyige wangi ejjajja oli mubbi oli mufere genda eri oli ku BTFM oyogerera ne mukunja jjajja waba amanye ewasesa n'asekawo oyo yasesemu agera kati ojjajja moze ate nange babadde bantudde ku mutwe simanya nti endobeso gyenkoze mbadde sigitegeera jjajja yasesemu yanzibane ku simu yange ate asabe ne ku ssente agambye ka message nga sikalaba oyo jjajja alaba ku message alina n'essimu ate alabako kati agenze n'agamba mbu abamuleka afulume nga ali mu suuti yange mamukube ekifaalu katemba ali abala kale endobeso mugiwulidde obulungi ennyo bajjajja mubawulidde bawuluguma baabo bajjajja simpewo mpuliranga abayiiya naye bannange abantu bakyababba nnyo kati abalwa ebitiibwa ayagala by'amaanyi nnyo kyokka kye kikyusa eddoboozi nekyefuula mu bajjajja bazze bajjajja mukama katonda naye abantu mukole muva mu kwagala ebyamangu on'amalinda ekawuku webale nnyo mamalinda yenze birungi ebuwambo naye bannange oyo kati abalwa muyayo nnyo naye omusajja amanye muno bamumalayo kabalansi agenda akanoneeyo nsigadde birungi ebuwambo bajjajja be bakalina ndowooza omwami oyo alabidde ddala nti abantu baafuuka bafere gwe wayimiridde jjajja wajjira tamala nakulabawo wagolera ye jjajja kyoyo gwomala osindikira ssente n'akola bannange
Ate twebereye mune mbasawo gye tugenda. Oyo mufere Mama Fadi kuli road e Machinga. Mwebale nnyo Mama Fadi. Jajja Katabalwa mufere talina na kifo wasangibwa wabula bannanga abantu mwebereremu muve ku basawo Abaganda mubere n'amagezi amazaali. Oyo mwami Katabalwa mufere ayina n'engule mu bufere era taata ky'oba omanya beere ng'omanyi mwami Katabalwa yakufera amanya n'eddoboozi musobola kifumbira Shida Kazangola. Bannange amanya nze Haji Kasule Rashid Ngombera Kamuba. Yep. Ekyamazima oyo omusajja agenda nakugwa eddalu oziba jabbamu n'ebigambo byayogera agenda kugwa eddalu naye neewunyiza bajjajja era nasimanyo n'amasimu n'obeeramu osindigira nakusimu olaba bakozesa abasawo Abaganda balabye kaja tiwuno oteesenze esigadde ndi Haji Kasule. Muku abaana baffe nga balabye n'agaagabire abaana mu kifo ky'okukola bo balowooleza mu ebyo wolowooza nti ebibiina gwe biwanga negyogenza osangayo nsiisira omusanga naye akuwakira abaana bayige nti abo bafere ogusajja guyiiza agagambo banne tulabye n'abafere abasawo Abaganda sigadde ndegati namponye boleka abasisimusimu bali kuweereza naye bannange abantu bayiiza ssente mu buli mbeera ate abantu abakola ebibwe batyo bangi abantu mulina okwegendereza. Namirimu Esther.